Obadde okimanyi nti okuleka ettaka awo nga tekuli kiriko kyekiviiriddeko kibba ttaka. Kaakati abalwazi Forestry Limited bakuleetedde pulogulaamu eya kalitunsi era ku ttaka lyo sasula miliyoni 2.5 buli yiika bakuteekateekera ettaka bakusimbireko emiti ate bagirabirira omwaka mulamba. Ku miliyoni 2 giba myezi 6. Bakutegeeza nti sezoni esooka omwaka 2023 egguddwawo. Booking batandika okuteekateekera nursery bed. Basangibwa Kasangati ku Buyinja Zone. Osobola okubirako ku noti 7 noti 3 283 391 oba ku WhatsApp ku noti 776 991 603. Bookinga kati sizoni ereme kuyitako naye nga teweerabira Lwazi Forestry Limited. Tebamanyi nsonga gye tuli nga tebadde ki ngato yoje ndozo oyambala n'omwana wo tulina mutawaana katukalinga kabakazi akalaamu nawe ebintu ebyaggattirira ate n'ofuna ssente okuva ewe nesimanyi ozimba wazimpako gwamanyini nkulanga oli omusajja wo oweegundi muzeeyi magala kati goyinza obutayawula ku magezi goyina walwa kusinga okwawula Kakalaamu wotayawulira tobeerawo muzeeyi magala yamufuwe mu mafiina amafiina tamufuwa amafiina afuwe before naye bonna balofiti naye bakufuwa nanga njokyayo fendoza anatuwa kyomwaka guweddeko mama fiina tunula wooteeka ssente zo weewano ono y'omu ku bantu bossaamu ssente ansati Kakalaamu nga tozirage meka naye gwe sooka olina okujja kati eyo kyefaanaanyiriza eno si ngatto kyefaanaanyiriza ngebagayoza tutumiza engatto naye tofaayo nawe gye bujja ojja kutereera Kakalaamu mwagala kukola mutya mwagala lwaki kulwomukaaga tojjako nti omanyi ogenda obeere nga weegetaageta nga oli bwomu mbadde kusaa ku lwomukaaga ojje mutandikirako ngatto osobola okujja ng'onyumye nono engatto naye muteekemu naye kino kyekigatto kya mitwalo nga 25 naye bamwokyawa kambuze akola gwakola mukyali muzina engatto zammwe ze mugula emitwalo kati goyinza okubanga emutuuke mupola abali mwezo sitole z'engatto yammeka mugamba bya mu dola mmeka bagamba 200 ulira bagamba yawoma wumbi bagimweza kuva Texas ejolaba bagala okugituusa nga temutuuka ebipapula ebiri omwo banaye ndowooza tebuli ku byakuguba kwa ngatto kubanga gye tuli tutegeerayo tuli ku byaki kibaddeko ekyenga tutandikidde ku kidabiko twadde ku kyangatto nogaje tuli tutegere ku kyangatto nyambala n'omwana ndowooza mutaano ogwo olugjamu nga naye ayambala oba omukazi Maama tuli eno Mukuziika tuli mukuziikirako papa Misa Kisemakula waaye ssebo yanjula okay tusanise obalaba tuli ku Uganda byogere n'omukulu Kakalaamu tusazeeko mu ngeri yakabi naye nga bwotusalako sera tusalako mukati n'olwaki bayita okusoyasoya baye bamulowooza mwefumba bebasanga byeboogera abalabi bo ansa byogere tugenda mukati emboozi mukati jankulu omukaaga abalabi mbozi mukati pati nedda twalina end of year party ku radio mwalina gondi yamwe yabasama mwakola ya summer festival naye ndowooza mwategeera abasama gye babeera omuyimbi w'eggwanga abasama bajja kyokka ne gye yagenda tebakubawadde luyimba lw'oggwanga Evans munoonya kamaleyo ensonga yange ngenda sooka noonye Evans ki yannemesa okukola emboozi mukati lwaki anti yatta omukago n'enkuba twagenda eyo engeri gye beewasa babiri n'enkuba netukuba njagala okusooka okwebaza muganda wange New York omulimu agukutte bulungi ogwa omulimu ogw'ekiwato agukutte bulungi era nnimira ddala esawa gyolaba eri mu ddoola ebi iPhone ayina bbiri iPhone ayina bbiri niyoko nako mukulabako ena iPhone ayina n'endala masasa ziri bbiri ayina n'endala gwekimanya New York
Nsekolerako byange. Ombokola kwa kuoba. Waye yabavuddemu n'asalawo n'awasa. Banayi njala tuli kulumbe. Buli omubadde yalayoko ku nsonga lwaki yandibadde olunaku lwa lumalako eno. Mesearch ategeeza ki gy'oli. Nze ekisooka kya byonna omukulu papa Mesearch Semakula nze nga nkyatunda firimu edda yangulanko nnyo firimu kwenda sinza okutegeera Mesearch Semakula. Ekyokubiri nti y'omu ku bayimbi abatubeerawo ku anniversary yaffe nga tujogadde siringi 10 twamutuukirira ne tumusaba n'atugamba ajja kujja. Ekiyinga ekiddako nti nze mu bulamu bwange alina bingi byakoze byesinzira kwogera ano naye nti nze ambeereddewo nnyo kubanga papa osobola okgenda n'omugamba mbadde siina ng'omanyeri ebyaffe. Kale mubaka kyekikwaga sebo nze ndi mufumbo omuwulu ye Dankani nze emyaka gyange sikyateeka lukwe nze emyaka ani tugenda kujja nesika kyembeera gye ndi Ulirako New York. That is a miracle. So Kakalaamu n'olw'ensonga nti nze ekimu ku bisinza okundeeta kana akaseera kannaku ng'oggyeko nti yali ankoledde ki oba ki naye akaseera kannaku b'embeera gy'ayitamu so okubanga njifire ngamba nga yafanyira emyaka 7 kati ye nno nti muka abadde amuyambye asenvuddeko naye mama nze mukadde wange olwafa buli kimu nekigoota no singa ninga Kakalaamu oba oli awo oluusi okugootana ku size oba yagootana mu size mukweme emisomo gyange nedda sebo Kakalaamu yasoma mukulu sebo Kakalaamu yasoma wangi nange nsanyuse nnyo okubeerako wano nze nno ensonga enkulu endeese ensonga enkulu endeese ekisookera ddala kukungubagirako papa Mesearch Semakula y'ensonga enkulu esinze okundeeta. Ekyokubiri y'omu ku bayimbi abangu ab'okutuukirira ng'olina kyoyagala okwebuzaako ku nsonga ya music. Nze Mesearch muleetedde ennyimba zange nnyingi n'awuliramu era ne lwengenda okuta yalupointinzeko n'aŋŋamba ntadde ina lwenjagala ye n'aŋŋamba taluno era njagala ndabe kyegezo ky'amaanyi ngenda kuluta ye yaŋŋambye nti okusinziira nga bwe mpulira luno lwoboota era mu lulinde ngenda kubanduta kati ebintu ebimu bisinza okundeeta nti kyekyo nti yose omutuukirira n'omwebuuzako ku music n'abayimbi tebagaba magezi kankubulira abayimbi tebagaba magezi ng'ozze okumwebuuzaako ku bikwatagana ne music takubuulira wabula akuleka n'okola ensobi naye Mesearch akunyonya naga nti mutabani bwekiti ofuna bwekiti so kyekimu ku kindeese nyingiddeyo nengenda ne mubuuzaako era nagamba muto wange nemugaguma kuba bambi alina obulwadde bwa sukaali ebintu atya nnyo naŋŋambye ndi bulungi nfunye empeke n'akokulya mmaze okulya nemugaguma papa nagamba bambi mwebale kujja mulabyeko so tafunya mu buzibu awo kuyingira kwa of course tutukide mu masanyalaze amazibu mulabyeko omuntu beka jinga wadakubye ekikono beka jingo wetuuse yo nagamba eri wajjudde ne mugamba wajjudde ogenze okulaba mpise wali umeze njala nyo challenge gwali n'okujjuza njala nyo omuntu challenge go omuntu mugambye nyenzo okuyita eri okutuukako wano kyoga buli omu malaga mukkiriza okusala eno naye nga kituufu abadde watuufu eri wadde bakoze ki wajjudde kati ambassador wafe ya Besisinkanye kunsikana nga amajja ntugende wentuuse eri nesanga ajiketi n'agamba ekituufu wakoze ki era mfunye obuzibu obw'amanyi okuddayo emabega okusinkana Rebecca muyiseeko nkola bwenti kubanga adde agenda agamba ekigambo nakugambye tolina woogenda ne muyitako n'ensala n'engenda adde munyiigidde naye nkitegedde oli otye ndi bulungi kakati tuizo okutuzikirako muganda waffe fenga abemboozi mukati fenna twesitudde Kakalaamu wetwali ku omukolo ogwo gw'emboozi mukati gwe gutwali tusuubira okusooka nsaba beto olera omu ku bo yali omu ku bali abali bagamba teri bantu okitegedde naye Mesearch naye ndaka ntiwandyogedde kigambo ekyo nga twalinga ku gundi tulange kyekyannewuunyisa gwe obutajja obutalabikako naye kyannewuunyisa Mesearch yajja aluna ne kazibwe kapo aba bayimbi basatu tebatusawadde 10 nga tubatuukiridde wadde tuga nti mutuweeyo nti wamu natuweeza amafuta bagamba ke mutegese tugenda bayimbira omuntu ngo yakubereddewo mu mbeera y'okwesitula bw'otambeereyo mu mbeera y'ennaku kubanga Mesearch ffe yatuyitako tugoba mugobe
tuyinza omusanga oba butamusanga okitegeera kakati bw'olaba ng'asobola okujjukira n'akubeerawo n'agamba namba Mukuziika Duncan Koze siyinza butayimba ngenda kujja mbayimbire yalina n'ekivulu n'agamba nyina kalenda nga 26 ate 16 nyimbaawo n'agamba nesina kyakkola mu buli mbeera yonna Mesearch ng'aguddeko ekizibu tulina okubeerawo ffe ng'ab'omu kati ekyokubiri abadde kyakulabirako kinene nnyo mu industry ya music alesa abayimbi ate n'abayimbi abalesa abayimbi omuntu ng'oyo aba ayongeddeko ettaffaali mu ggwanga obwakabaka bwa Buganda bwe butuulya ne bulaba nti ono asukkulumye ku balala kitegeeza ffe tutamusukkulumya tubaako ekizibu so otuuseeyo n'omulabako ntuuseewo naye nze mbuliddwa ne wempitira okusala okudda eri okulaba ku Mesearch Bobi Wine bw'atuuse wali wonna baggaddewo ate mu kusooka nze nabadde ntuuka gwe wampise naye kati sikyasobola wakiri ogende Masaka kubigere naye kirungi akitegedde nti weetuli so kyekyo nkuluddakani otya nno mwendi sooka obuze ku Uncle Richmond Uncle Richmond nkutumiddeko muganda wange ogamba otya kansuubire oli bulungi Bungereza atambula ati ate obubuuzaze nali linnye ku nnyonyi musumali ayisaawo ki gwe tolinyaa ku nyonyi ensi yonna ekimanyi ziseekweka mbutolinyaa ku nyonyi lwaki tojja mu kati nga tuziri sokolekona ayitewo itawasewo mukama wange ne piki nezikira tofaayo tawo nga tuzirinnye fena nti ab'omukati ennyonyi zo tuzirinnye wali ku Ero Beach zibeerawo ze zaafe ezipaakinze nambemu asiiba yeesuubira ezabajju ezo kati ebintu ebyo naye byakwagaliza so nze no sizeewo buzisaawa zino kuziika wabula nasuzeewo zokuga bahirwaki sebo libadde olina kubanga ki kubanga munno eno gye tuli obadde nnyo mu bandi music akafo kano manyi bakayita ndwadde mutwe tuli eno akafo bakayita ndwadde mutwe bayitayo mayangayanga gye tuze okubanga atuwerekerako mama wa muganda waffe asobole okubanga awummula mirembe ndi bulungi pozi gwe nze nakamya Rusi badde simumanyi nnyo kale sinyeera abadde ajja n'abeerawo n'agenda si mukazi mubi mukazi mulungi yeeyisa bulungi abadde akuŋŋaanya abantu emikwano abaana abazzukulu byonna bwatyo papa eno ayinza okujjayo nnyo n'amaanyi kati ewali mama oyinza obutajjayo nti abadde ajjangawo waddayo mayimanyi eno temumulabanga tumulaba nnyo so embeera eri etya ku kyalo simbi nnungi nnyo ate mwe mukitwalanga nnungi anti omanyi lwaki nnungi omukulembeze w'eggwanga balinaye mu kitundu Bobi azze era ffenna twaleseeyo emirimu gyaffe nalo mulabyeko n'amaanyi laba nawe nkulabye bulijjo nga nkuwulira kusimba omulabye w'okusimba nze ekibadde kinkakatako okujja kuziikirako muganda waffe omanyi nze bwe nava emitiyaano emirimu gye nasookerako gyali gya ndongo era bamu ku basajja batatukalubiriza mu ndongo muno buli kyomugamba era ye musajja akuwa n'ekitiibwa nga bw'oli okitegeera omusajja akuwa ekitiibwa nga bw'oli omusajja akuwa ekitiibwa nga bw'oli ate tagaana kwebuuzaako musajja w'amaanyi naye bw'aba aleese oluyimba tekimugana kubuuza Duncan oluyimba luli lutya ate nze simbangako wadde mu sukulu kwaya naye sebakubuuza naga luli lutya lunaatambula omugala lujja ttambula okitegeera kati mu mbeera eyo naye tubaddemu kati bino byetubaddemu ebyaffe ebya pate ayino si pate zokka kuba nze naye mba nina sho nga ntegesa endongo semakuba tansaba deposit atansaba deposit ajja buzi n'akuba endongo ye n'atambula n'agenda kati gwe kiri gy'oli enkyokera ku papazi n'okola ki n'omulipana oba kiri gy'oli omuluma nze mulipana
kati yatuwa mugaya Emboozi mukati nagamba ha Emboozi mukati bannaye musabula tumugaya tugenda kola anniversary nagamba kale nakebera dayale nasanga nga ainako shame ekyo nsanti ne kuolo bamukubira nga bamuwashe jinja abagamba atenga sente nyingi ngenda kola Emboozi mukati zishoka kugamba omutima ogoba Seruganda toswa gubu samaaso chegera kana ekibadde kinkakatako okutindiga olugendo okuva gyendi sobola okutuuka wano abantu abamu batabuza akayima ka Maama balinga batulaga nti omukyala y'omu mwali 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 mukayimba ako sinza ga nti yono bwati ne bwati kwaka nenga mwali mubakyala ababiri abalimu oyo omukubo omukyala oyo naye nga okusinzira ku nnyimbe z'abaserebu ze tubeerako luno olureetinga otya nezabalaze tubaddeko kimu kyokka kyendabye mu lumbe luno abantu bazze banyoleddwa Mesearch yafiiriddwa nnyina naye abantu bazze banyoleddwa bw'oba ogendedde ennyimbe zetera okubeerako kagereze ku lwa leediyo fujjo lyali lingi abantu bangi nnyo nga balaba tolina wooyita naye abantu bakkakka mu ndowooza obalaba embeera gye balimu Bobi Wine atuuse nenjega olaba abantu nga Bobi Wine waali okitegeera bazze mu nteeko embeera eno bweti n'abasirikale ndaba bali ku byabwe buli omu atunula butunuzi wadde nga bangi naye bali ku byabwe embeera eno abantu banyolerwamu ne Mesearch omanyi ngenda kukubuulira mu bulamu muno ekitiibwa kye bwewa ebiseera ebisinga obungi kyotambuliramu omuntu wajja wa Mesearch newaba yali badde muyaye enye agamba kinaalabika kitya ate omanyi bwe tuba abayimbi buli omu akuŋŋanya kategoriya okitegeera kategoriya ya Mesearch kikino kyolaba wano kati eya moze be bali banyugunya okitegeera batukolera mu nsawo naye wa Mesearch buli ajjawo ajja mu kiti kyani kya Mesearch okuva eri ku kkubo nga enkuba egenda tonnya netukwatira ne tweggamako saidi zaawo naye nga abantu bagamba ai kati sobola genda saidi zeeyo saawa yonna essimu bazibba naye mpise mu bantu mukanyiga akaamanyi kensubira nti mbadde sobola kuddamu gifuna njirina ne waleti njirina kati kyeva nti abantu bangi naye batudde abayimiridde buli omu ayimiridde mukakkamu okitegeera kati ebyo nkugamba nti ate olumu nekyayonoone wa leediyo omuyimbi omu yeeyitamu n'agamba tuyitemu baaba ne bamugoberera eggaali neefugibwa ogenda kunzikiriza nkugamba nti abantu balaze papa omukwano awadde okimanyi nti Rema Namakula yasuze wano ne Dr. Amuza babitusi basuze wano lwaki babeera bwe bati kalo Nantongo yasuze wano nalabyeyo ku Maureen Nantume kwegamba abantu nendabako ku musajja mukulu wano wala sebo wano wala kati wano nekagawo okumpi kati kyengandi naye abayimbi balaze kiri era Maureen Nantume bwatandisuze wano nandizeeyo n'ennyumba ninga abadde ki okitegeera Rema Namakula buli ebyakenzo byatabuka nga adduka ku papaasi okitegeera buli kenzo byalemanga omusanyusa ekiro mu ttumbi nga Mesearch amukubye esimu saa mwenda naye mutabani woono okitegeera kati kenzo yalimwako omusanyusa mwate amuzani mututo singa amusanyusa olanya ku papazi noteekanomanya ebyama ebyo olise omunywanyi wange papa munywanyi wange no papa munywanyi wange yakubira awo yagijjangako naye nakubira alose nga tuva mu ndongo ogenda okukubira ani papa nga simwagikuba kati ono alinga taata we okitegeera so yabadde alina okukola ki okubeerawo naye kenzo yawa Amuza gaapo nalabye ekyana eggulo ninga Amuza nga olya bulungi kati musuuza ali akomba mimu kyakusaliza naye oli kumpi abo kati ne gundi ugamba ki mwana ama oli kumpi kati wali kyamaanyi mugana ekyekirio tewali mugana ekyekirio amanya bampita Alandi Kayondo zeche nyoledwamu ne papa Mesearch Semakula era tumusasiddeko olw'okufiirwa maama we waffe tubadde naye mukwano gwaffe muntu mukulu abuuzibwako abuulirira naye abadde alayira kimu bibiri n'alayira nti nze nnyabo nalubega era bambi ndowooza anyoleddwa nnyo maama we kimu abadde enkugayo kimu bibiri ng'alayira nnyabo nalubega kimu bibiri nnyabo nalubega so tumusasiddeko nnyo muganda waffe badde ngamba abantu bano eno olumbe abaddeko ku nnyimbe z'abaserebuzi ab'enjawulo
nga baziika abanganda baziika babaziika kati nze so agenda kulumberwa nga luli wabana lwaki andi akolera mu kisenyi manya dozero mulabe muzaleta wali amasasi nga naffe tusanise okulaba Kakalaamu okujja wano okujja otuziikirako kuba Muzeyise Makula be bamu kuba tukuzizza nze kuba olwamala okusoma netandika otunda amafuta ku petrol station ku Salaama olwava ku Salaama nga we banywa amafuta ne banyingiza endongo tandika okubeera mu kalenda kati mu kalenda ne tubeera nga batukuziza batutuma ne tubayigirako ebintu bingi tubayigirako kuyimba neneeyisa ennungi mu bantu so buli muntu ayise emikono gya Ssemakula bulaba nga wanjawulo tusanga ng'ayogera kigambo kino tusanga ng'awemula tusanga kigamba batukuzizza bazeeyi baffe era tuba tulina okubeera era tunyoleddwa nnyo maama waffe okuba nga atugenzeeko bw'atyo era tusaba Mukama Katonda agumye Mesearch Ssemakula kuba manyi mu nsi eno abadde asinga kwagala maama we era y'ensonga lwaki tuzze wano n'abakungu b'omukati ndowooza bababuuzizzaako dda kwegamba abantu bamulaze omukwano bana kino kituwe ekyokuyiga nti n'owobeera serebu tweyise bulungi buli muntu agambye kangende nzikireko Ssemakula ba Bobi Wine mubamanyi basajja bansi yonna bamanyi ne bonna bazze ekyo kituwe ekyokuyiga nti kobe serebu weyise bulungi mu bantu bajja kuwa ekitiibwa n'ensi ejja kuwa ekitiibwa so kyovolanga ffenna tuli wano okuŋŋaana owerekera omubiri gwa maama waffe omugenzi Nalubega azaala Ssemakula busolosolo ki bw'olabye naye era kyanjawulo ki oba oleetinga olumbe lwa papa kwembeera eriwo ku nnyimba endala ze tubeerako abantu ne batuuka noganza sijja kgenda lubadde organized lwakubeera nga omanyi ti Bobi Wine waayingira mu kitundu ebintu bikyankalana tetumanya abalala gye bava bana bakwata mu nsawo abakyaba yaayo abagiraagira kyekyokka ekibaddewo naye tubadde bulungi abantu balidde emmere speeches zibadde ennungi buli muntu ayogera mitendera sizikyagenda mu maaso zino ezoolaba mu nnyimba endala onasika ku munna akazindaalo so nga omanyi ti papa musajja wa buvunaanyizibwa olumbe lubadde lwa buvunaanyizibwa sofa tewali kibaddewo kyafujjo ng'ogyeko omuyaga gw'omusajja oyo gwemumanyi pulezidenti Bobi Wine waayingirawo buli kintu kikyuka kyekyokka kyendabye sina buzibu bwe nafunye era ngezezaako okgendawo okuyingira eri nga abantu bangi ninemu okutuukira papa nga ntusanze ndi kibanda anti nze era ndi kibanda ate osobola otwala ebyaba kibanda nze kenyini nze kibanda onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya nnamadala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okugyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo Garfield ezimba talanta z'abaana tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda Garfield every child every chance every day oyitomfuna enamba ya leipi ali mukaba oyo mukyala bindeeba sebo uwa oyo mukyala bindeeba mukampangira kaka kyala bindeeba tubuuza naye kati kambuuzi kati kyembadde nja kubuuza yakolayo ka video ng'agamba buli alina omwana wa bindeeba ng'okimanyi wa bindeeba mumpe kati tubamuwe akitegeere naye kepakepaka olukomera mwagenda bateeka oba ku muzigo ku nyumba ya gundi bangi ngamba agenda muteeka ku nyumba ya gundi so ffe twogera ku batunula twogera ku batunula mukubuzizani ne bwayagala jja mubuuzizza abaana tubamuwe ng'ononooza oba naye weefuule kenzo obeere ku naye nenje afuuka amuza kenzo naye kakazi kalungi bambi ka reipi ejja sikabulamu ekintu kimu reipi mulungi singa avaamu amaalo
tewali tabu singa ava amalo navamu n'ekyalo naye nga mukyala mulungi omanyika ina kabulaka kalungi okitegeera kyengamba naye ekimusumba kiri kimu maalo n'ekyalo bisalinga omusumalia ega ngambye bano bali shababu tetulina buzibu nako ebikasawa mutalabani naye embeera ya Bob Wine ate embeera y'okufuna omusajja n'ojja mu mawulire tugamba ono wange wana eri wansuba bukusekera abugamba laba nono awoza wange yasuze wange agomaalo naddala abaana abawala mulina byejjamu mwaba akyakaliza n'omwana oyo kimenti twatulanga ne tuseka naye ampiseeko eri ng'ayita eri agenda kugamba ekizibu kiri bwe kiti abantu abamu baagala nnyo kakasa kati kankubuuzeeko ekibuuzo kimu bwe wasa mukyala wo n'omuteeka ewaka lwaki ompita ndeete kamera onnyonnyole nti omuyina ewaka nga tegyali kati omuntu yenna aleeta kamera n'akakasa aba alina kyayisaawo ky'atannakwata era ebiseera bisinga obungi kigenda anti kamala okubuulira nyina mukyala wange waka nkuyitira Kakalaamu leeta kamera ontunuzeemu nkulage mukyala wange waka ate mulina nze mpaka nkakasaani omukyala okakasa gwe naggwanga ekintu kimu teri muntu gwe baleeta mu kamera n'awanga ne ku lusumu ali mu lusumu mu kaseko kona mujabba sabaga nti yanobye ani oli wa amuza oli de yali mu kamera ze okitegeera ali kusuwadire no bamukyawa nga kenza abaka kamera anti senga yali mugezi kamera zamusangayo oli ani omwami mukyala Lema senga yali mugezi Lema yali bali atisala okwesa ya magezi buli wadiro okola abasajja bo bewazaalamu abaana nga bakwataganye baba bagamba ekyamukulemesa nange nkirabye kati bamupangira kizibu era yali badde kati singa nze Lema singa amuza takyatambula nsiriiko singa nze mukola time table y'okutambulako sio mukama we solo yitawo taata buza ku bantu engeri gy'odoogera ng'oyogera n'obuyinza bungi nga mukama nampa ku buyinza nempa w'amaanyi banne nsanyusa okubalaba mwebale byonna kati muli ku kyekituufu okubuuzaako obuuza kuki bannange abatulaba mbalamusizi ogirabye otya okusinziira ku nnyimba endala ez'abayimbi buli lwokola ebirungi eri abantu katonda ekyakusasulamu lyonna ku baserebu ku nnyimba ez'abaserebu nga wezibeerawo ate ye nnyini lumbe wafujjo byokola bisi byekuddiza Mesearch omuyisa agenda kuba misubbaawo laba ab'emisubbaawo abajjaawo era abajja biibo katonda yatugamba nti obudde gy'osinga okubumalira obungi n'abantu abakuwerekera bwabeera era singa abadde wa bodaboda sanze zijjudde wano sajja taata otuuke bulungi mbadde nga nti omukyala oli wamusa mu butaala abakulemye kati kyo nkigamba tuli wano tujja kuddamu tubeere mu kamera ojja saba ku lusumu nga n'omugundi we nga nakiramu twabalangadde ntugamba okundi agenda w'amataali omusajja alina akugulira emmotoka nemulemu okyusa n'agira ku nnamba ye South Africa ate ntera muyitako nga yagivuga ate ya mukazi era emmotoka bagimuwa wiiki kujja gitunda era agenda mala agitunda ddeyo goza wita kyusa namba plate bwe bayita abatejjeri naye bannaye ekyasinga nze okunnuma omulimu lwaki gwe Kakalaamu mbuulira mu abaludde mawulire lwaki erinnya erisinga ekitibwa okwetuuma wana amangu abadokita na inginiya ati batera okubeera abadokita ne bayinginiya batera okubeera nga tebalimu babawa ekitiibwa kyabwe mu ngeri yokwate nga tebayayuka osanga abantu bafere kyekitiibwa kyebeewa dokita inginiya libanguyira mulwana ade sibeto ina magezi nawe wanga amagezi agagaza kyagenda kudda ku ssomero yebo yalina go muhammed naye nga kyo njo okugamba nga ngumya mukwano gwange leipi agume nyinza obeerawo ne musigamu omusajja mbayina abasajja njasabiguba abantu uyo tumuyina Dankani lwaki asabula nnyo omusu alina muwambu mumpe ninamu obusente bwange obutono muleete ndi muzibu nyaawo sente azina maama wano
kyenyinza okugamba papa Katonda amugumye ate amuwangaze n'omutima ogwo. Baba so baleka bave tumalirize sheno banaye tugikoledde neno bali otherwise siga tubadde tugikoledde mu ndeeri osanga oba oli awo titwandisobodde kubateera tubatuukako mu ngeri emu obenda naye nga gye tuli kulumbe era twatuuse bulungi mu kyo kye tugezaako kwata tukutegeezaako so mukama abagumye. Kyenyinza okugamba papa Katonda amugumye ate ne maama amusonyiwe ebyamunsobako. Nenebaza ne muganda wange Duncan oyo twanoonyanga ssente naye abika yafuna ssente nnyingi nanzirukako. Tannabakuwa bibatu. Boko irwa kitobamuwa. Naye nga yanjagala nnyo naye alabika yafuna ssente. Boko irwa kitobamuwa. Omanyi? Nze mutuufu obubaga kati papa tumusabire obusabizi mukama amugumye. Omanyi nze kati kino kyali munze kyantugako nga nne emyaka emeka 5 kati nze nakimanyiira. Nange obusiramu bugamba. Papa mugamba ze mu lubulu waffe. Obusiramu bugamba nti waffe twafiirwa dde waffe abaffe bagenda naye kati naye atwegaseemu. So Katonda Adamu wadde ekisa okuwangaala buko kubanga alina omuzadde emyaka kubanga oyingidde emyaka 4 ng'olina maama wo ekyo kiba kisa kya Mukama. Abasinga abaffe bagenda tuli bato so tuvala tubadde tumuligirako nga tumwesiimisa naye nze mukadde Nalubega kimu kyokka kye mwegombyeko mu bulamu ate ne mu kufa nenkyagala. Omanye ebyawandikibwa bigamba nti tuzaale abaana. Obusiraamu bunyonyola nnyo. Simanyi gwe oli musiraamu. Tuzaale abaana. Tuzaale abaana bagenda otusabizisa. Otegeera? Kutusabizisa. Kati ng'omuntu wabeera mu Janeeri buli bagamba nti ekyo kirabani kya gundi walayi Allah omusajja oyo amulabe yatulekera ekyana. Gwe enkuzi bazikola ki? Zeyongerako. Otegeera kye nkugamba. Kakati omukadde ono Nalubega avudde mu bulamu bw'ensi eno Allah gwajjulidde. Akungudde 10 ku nsi ne mu ggulu. Tukiriza nti asobola ofuna 10 olwokubanga nti omukululo gwaleseewo buli wabulyango omuntu agamba mbutuufu omusajja oyo Mesearch abeerewo mbutuufu omusajja oyo Mesearch abeerewo mbutuufu senga teyali Mesearch ngono wadde obujulize saalize senga teyali Mesearch saali ku byendongo senga teyali Mesearch alikoze bweti yeye saali egenda etambulira no ku mukadde okuba bwatu bwe yakuza omwana we ekiwulira biba bitone ebitone bigenda bigoberegana. Leka nkubuuze lwaki otutayiza otwokeseza omusana togula yadde amazzi togula yadde juice banga lye mubala sawe mune ekitundu sirabako mazzi ku tebo ya mwa atenga tulina nebazi mukati nakuza ono wa restaurant tuyina akula firiji ya mazzi ne soda omulala ale Tanzania buli lutula okyali kubiringa wakanzija kwa GTV kati byokyali ke twavaayo mbozi mukati wakomadungira bakubana abatufuwa twogera batukasukira sente dola kano nayinza kuwa mu kusantambula ko fena nakifuma oba ntuyita mu kibuga oba ntuyita mu maki ndio balaye buli omu atumireko omuntu egwasinga okwagala mu London. London nga naye abantu bangi naye abantu be London nja baga bugamba tumideko ntumire kyali waffe Richmond promoter USA nja kutumirayo nayo kyali wange bamuyita Kathe Mariam kutumiddeko Netherlands nja kutumira mukyala muyita Farid wa African Fusion Restaurant Sweden nina yani Sweden ya kumanyi gecho watu golina wachi tumira kwa no boy of Heja Mombozi mukati nanga tumira bakazi bokaba amanyi wali gundi ono wakataliko sino Edi Mezaya lwakuba oguka mutumiddeko anti yajja mukati akatebe nekamwocha empane zimujira ziti talidda mukati Edi Mezaya owaye nze London ntumiddeyo empologome y'amaanyi Bekisu ne mukyala we Susan kutumiddeko nnyo North London wabona mukano wa bamuyita media abeera abo North London naye w'amaanyi awe ndala nivuddeyo ngenze Netherlands Netherlands ntumiddeyo Sherry ne Farida aba Fusion African Restaurant kati ngenze US naye ate US kanji tumire mbutundu Massachusetts Texas njirese Massachusetts tumiddeyo Lavia Kitchen ne balono muyaye bamuyita Jagwe bosi waffe yani ne David yazeyo David Mutawe waliwo last David Mutawe yazeyo babo yo wakabi kati New York
ntumiddeyo jajja Isaac oyo wamaanyi yasingaawo ngenze California Amokoskovia ne Jessica Wilshire muli bamaanyi nnyawo feka agenda kulanya tajja kulanya baleke andi lwaze mukati ani atumira abeka mocha olowooza tokubye nnyo Kakalaamu omuwulidde bwayagala okusabula kale ntumira mikwano gyange baddankani nentumira ne muwala wange gwejagala ennyo Nasuna Rahuma nambe muto mutumide nambe emondi naye wana mugaso omukwagundi nze ntumira sister nga ali California ekigamba kitani Massachusetts sagana sijja kyogera ndeka naye nga kyemanyi nti ali California sister wange ali muli mu Barrington muganda falu kamera ekyo mundeke mugamba akyogera ntumira ne omwana wange gwensinga okwagala ennyo iya ne Morgan amala sijja kwogera ebyo bamala kale tukyali abala wabavuddemu sina gwejagala Uganda yakutumira muwala wange ali USA kwena n'omwana US mbanchiga wendi tubere